Jibukeredde nga jjajja w'omukramanyiddwa nga SB4 bw'atyo naye yembuyaga kati ezikaza engoye bajjajja batugendako simanyi kiki naye nga abantu guno omweza bo bafudde nnyo twali twakazika jjajja wa Kasuku ne tuziika jjajja wa Musomesa kakati ate jjajja wani wa SB4 naye nga bitalo nnyo nnyini ddala Mungu abeere nga abagumya mwenna abaviiriddwako abantu bamwe. Omusumba Isaac Romushana afunye abagoberezi mu biseera bino olw'enjiri ejabulya naye Kasubeti oli bulungi omulungi atubudde ku PJ News anka wetwogera omukyala amanyiddwa nga Eleanor Nabwiso avuddeyo n'agamba nti kaakati kaawulirizeko ku pasita Romushana kubanga awo nno kale oba okiwulidde era n'agamba nti at least okugenda ewuwe oba oyina ekiweebwayo oba toyina ebeera choisiyo owaayo weeyagalidde naye bino ebyokugenda ng'ekiweebwayo kyabuwaze bw'otawaayo ati ne bakuvuma abantu tebajja bisobola weewaawo ye omukramanyiddwa nga Wire Mukaabya omuyimbi w'akadongo kamu naye bw'ati asazeewo okuba nga ate agulawo kyaki era nga ategese olunaku olwagenda okuba nga ate agitongoza mu butongole akoowodde bayimbi banne n'abawandike n'abaga nti bannange mujje mubeerewo mujje mumpagire ye pasita Wire Mukaabya n'omukyala pasitaani n'abasumba bagiyita ekyaki bagiyita Mukaabya Thanksgiving Healing Ministry egamba Thanksgiving yegena kubeera nga yakuwaayo tubadde tukyali awo ate n'omukramanyiddwa nga Sam Okanya oluvannyuma lw'ebyo byayiseemu mu Nakatembo ono mu nnabyabufuzi tumulaba ng'ayingirako awo mu politics abadde ayagala nnyo politics naye ebintu tebyamutambulira bulungi avuddeyo era naye bw'atyo n'akola ki n'aggulawo kyaki sayidi z'e Kayunga era nga ye omulimu gwe yagutandise dda talina budde. Mikwano gyange abandaba abalokole n'abatali balokole amannya gange bampita Musumba Okanya Sam ku lwa Emmaus Ministry International mbalamusizaako mu linnya lya Kitaffe Katonda mwena nziza okwebaza lunaku lw'eggulo nabaddeko ku peegi ya Kabaata nziza okwebaza Kabaata yandeese ku live ye ne tunyumyamu ne wabaawo omukyala simanyi na mu ggwanga mwali naye omukyalo ono yangulidde ensawo za seminti ensawa 7 y'emitwalo 24 nga zaaki namusabye yambuza sami nkolere ki ne mugamba nsaba kuyimusa kyaki eno oba kugizimba yadde nga nkyalinamu ebisoomozebwa siina mizindaalo siina ki abantu bombalina wano olaba wajjula nangamba nedda kankugulireyo ensawo za seminti yangulidde ensawo 7 era ngenda kuba ntandika okuzimba ekifo kino kitereeza wano we kiri sipangisaawo kiri waka mujja tugenda kuzimba wano tugenda okuzimba tugenda kusooka tumenya awantu wano tugaziyemu kati naye omukyalo ono yayagadde ekisenge kino nga wookirengera ensawo ze yaguze nkiyiwe plasita kyonna okutuuka eri kiteeza sande ejja kino baakiwedde ekifo kino nga wookiraba Katonda ataddewo ekisa eky'amaanyi ennyo nga wookiwulira nti nakumaakuma abantu b'ekyalo kino ne bampuliriza nenteekawo ebibiina ebiyamba abakyala nenteekawo ebibiina ebiyamba abaami ng'abaami era nsuubira okugaziya wano nga woolengerawo. Omukramanyiddwa nga Ipasa bw'atyo naye yavudde n'agenda maaso okuba nga ate atuuse okwemulugunya kwe agamba nti bwe tuba tusoma eno classes eza wansi primary high school awo tusoma n'abayindi naye ate bwe tutuuka eno mu kutikkirwa abayindi tebabeerayo ku university tetusoma nabo ate nga kyayogera kituufu nange nasoma n'abayindi jinja eyo manyi abayindi bayitirivu musoma nabo n'obalabira ddala ku primary ku secondary level naye ate bw'otuuka ku campus tebeerayo bayindi kakati yavuddeyo ne yeebuuza nti bo balina ekintu kye bamanyi ffe bannayuganda kye tutannaba kuba nga tetuvumbula ku nsonga y'ebyenjigiriza ne ssente
ate ng'eyo omukramanyiddwa nga King Michael yavudde bw'atyo n'ayogera ku ngeri music industry gye yagwamu. Yes, agamba nti kakati tekyali kyekimu nga bwe yali edda, yayiika ku ttaka naye nga entabwe yava ku banene abasatu. Bwe baalaba omunene omu amanyiddwa nga Bobi Wine ng'ayingidde ebyobufuzi, abantu ne bamwagala nnyo, n'afuna okuganja mu bantu, abantu ne bamwaniriza. Bano abalala bafunamu akasajja ku mutima, kwe kusalawo kubanga ate bagenda ku sayidi eriko ki ssente, nga baagala kufuna ssente. Olwo ne batandika okubanga bajjawo obumu obwandibadde mu bayimbi. Kati abayimbi abasinga beeyawula mu lwa byabufuzi era mubalaba, abasinga bali sayidi eri, mirimu bagikolera eri, bayimbira eri, naye nga agamba nti obumu bwaviirawo ddala mu bayimbi. So nga ate n'ekyo kitadde ku mabbali. Kati abayimbi abasinga bamanyi nti politics yalimu ssente. Instead of giving us music, gwe baatuwanga edda luli eyalinga atuyigiriza, yalinga atunyumira, atulyowa emyoyo. Mukwano, buli muyimbi ayagala kuyingira politics. Buli muyimbi ayagala kubeera minister, ayagala kubeera MP, ayagala kubeera councillor, ayagala kubeera chairman. Mubalabyeko sijja kubanga ate mbabamenyera kuba muzze mbalaba. So nga ate y'omuyimbi Big Aya avuddeyo emmondo n'azitunuza mu bapresenter aba TV n'aba radio gattako ne ba DJ. Yes, agamba nti bano ekisinza okuba nga ate kiboonoona kwe kwagala ssente. Okiwulidde, asobola okuwulira oluyimba nga lulungi, mbutufu ng'oluyimba lwandi trendinze, ng'abantu bandirwetaaze, ate n'aluvaako olw'okubanga munange nannyinirwo tannayitayo kukola ki kumuwaayo kya mu nsawo. So nga ate oluyimba olubi olw'okubanga nannyinirwo amusasula, asalawo kubanga alukako abantu buli lunaku n'alukuba naye ng'abantu baganya oddukola ki oddubayinga. Big Eye avuddeyo n'abategeeza nti mindset efaanako bw'etyo yeeyonoonye industry. Tugezeeko okubeeramu kali ak'okulowooza ku quality dani okulowooza ennyo ku ki ku ssente. Nti omuyimbi bw'aba kusanze tokitwala nti kyabuwaze okuba nga akutemerayo akantu konna. Okiwulidde, kubanga nammwe ku nnyimba zaabwe ate kwe muliira. Bw'okuba ennyimba ze programu n'etambula n'ofuna b'okubiramu obulango awamma gwe nga boss akola kyakusasula. Kakati ate lwaki obeera oyagala naye akutemere? Ye kyateesa nti leka omuyimbi waba akusanze akusiime yakuwenga ye, so si byabuwaze nti alina okuwa nti waba takuwadde ne bw'anaakuba hit gwe tojja gikola ki tojja gikuba kubanga gundi oyo yagaana okutemera. Omuyimbi Dr. Jose Chameleone omuhabatina gwalina eri omukulembeze we Yoweri Kaguta Museveni muyitirivu ku Kamala yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti agenda kiteeka ku recorder. Museveni waliviira ku ntebe naye lwalikoma okubanga ate afulumya ennyimba empya. Olwo nno musigale ku nkadde naye nga Museveni akyafuga waakusigala nga ate naye afulumya ennyimba. Omukulu Dr. Jose Chameleone bw'atyo yalongoosebwa eriiso era nga kati we twogerera ye embeera mwatambulira. Yes, katumusabire buli kimu kibeere ng'ate munange kigenda bulungi. Omukulu amanyiddwa nga Wyke Benda yavuddeyo bw'atyo n'alya matereke n'omu ku ba social media in-laws eyavuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate ayogera ku mbeera ey'amaka. Agamba nti abantu abasinga obungi baakulira mu maka whereby taata aweebwa nnyo ekitiibwa, teri kulya mmere nga taata tannadda. Oba taata dda ku 10 nga lunch eri supposed servingibwa ku 8 mulina okulinda taata dde. Ate ne bakulira mu maka agalimu nti ey'entebe togikwatako oba togituulamu ya taata. So agamba nti embeera efaananako bw'etyo ku sayidi eyiye omukyalo oyo tagitegeerako ddala eringa yabwe annakyemalira nga bwe baagambanga abakyala tebalina kulya nkoko nkulu ya taata. Kakati Wyke Benda yavuddeyo n'ali amatereke n'omukyalo ono n'agamba nti bwe mutyo bwe mujja okusigala nga muzunga nga temufuna abasajja babawasa olw'ensonga nti owulira otya obuzibu okubanga munnange omuntu eyaguze emmere yeetaagisibwa okulinda mulyoke mulye emmere. Tulaba nti ogwo gubeera mululu, emmere si gwe eyagiguze naye ate owulira obuzibu eyagiguze bw'agisookako. Naga nti abasiru bangi muli ku mukutu guno mujja genda nga mulowooza nti ekyo kirina okukolebwa naye nga bwe munaaba mukuzeekuzeemu ne mutuuka mu myaka nga 45 mujja kulaba lwaki kya mugaso nnyo omusajja okusookebwa okuweebwa emmere n'okuba ng'ate alina entebe ye nti entebe ya taata mu maka. Wakati ng'ekisibo kitambula mpolampola omukulu amanyiddwa nga Alex Muhangi yavuddeyo nga yeebuuza nti naye bannange waliyo ku banyankola abasiraamu nga ddala gy'ali ng'owulira nti bamuyita ahimbisibwe Jamiru oba akankwasa Hanifa gye bali.
babeera mmwe bali naye batonotono si bangi nnyo abasiraamu abasinga si banyankole. Anyways, yo omukyala amanyiddwa nga Nakangu Bifulufiga asambira waggulu nga Janse oluvannyuma lwa programu ye gye yali akakalabya n'omukulu amanyiddwa nga Senkubuge Siasa ku Salt Media bw'etyo okubanga ate yakkiriziddwa okuddamu okuddukanyizibwa ku TV eya Salt TV. Okiwulidde yali baagizikiza aba UCC olw'ensonga ezimu ze twategeera obulungi ti programu eyo yalimu okuvoola, yalimu okuvuma, yalimu okujoga, yalimu okuyisaamu abantu eggaali, so ne basaba egende maaso okubanga ate eyimirizibwa. Kaakati oluvannyuma lw'okwekennenya bwe batyo bagitusizza. Yo omukyala amanyiddwa nga Shakira n'abayimbi waffe munange ate no munaye Shakira tagwa ku bivulu, teri kivulu kibeerayo Shakira n'otamulabako. Yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okuba ate ategeeza ba promoters nti mu kisiibo kino tayagala kulaba mu booking, ate mukubira kumwonoonesa mu kisiibo. Ye kati hajja tyajjudde mumuleke ekisiibo kyamalo kimalako olwo mulyoke mukole ki mu booking. Omukulu amanyiddwa nga Patrick Omujuka oluvannyuma lw'emyaka egiwerako ddala ng'ali mitala w'amayanja yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti wabaawo concert ng'etegekeddwe wakeene Uganda eyinza okunzija Bulaaya eno n'enzira e Uganda ate ng'etegekeddwa mu mwezi gwe nazaalibwamu teyinza kubeera ya mulala yonna, erina kubeera ya mukulu amanyiddwa nga Ngoma. Yes, eyayimba akayimba ako gwe byonna mu byonna. Kati yakubuuziza gwe kayinza kubeera kayimba ki? Naye nga ye yatuwadde akake ye gwe munnange. Yes, ke kayimba ke yagenze maaso kubanga ate atutegeeza nti ako kasingira ddala okwagala okuva omukulu amanyiddwa nga Pastor Joseph Ngoma. Kansubira nti oba oliawo anawulira omulanga gwe. Naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Irene Nambiru omukyala awangaliddeko emitala w'amayanja gy'azaaliddeko ku baana yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso kubanga ate ayogera ku mbeera ey'abantu abeera emitala w'amayanja bangi beesiimisa abantu abo naye bambi nabo balina ebizibu byabwe bayitamu bye batagenda kuvaayo ate bannyonnyole buli omu. Omukyalo ono yagambye nti teri kisinga kukaluba nakuyita mu mbeera enyigiriza nga kubeera mitala w'amayanja naye ng'okusingira ddala oliyo mu ngeri eringa ey'obumenyi bw'amateeka tonnafuna mpapula embeera efaanako bw'etyo. Era bw'atyo yagenze maaso okubanga ate ategeeza nti bw'obeera mu mbeera efaanako bw'etyo ebintu bikuzibuwalira, buli ky'oba okola obeera weegendereza kuba omanyi nti bayinza okukwata ne bakuzza ewaka mu ddakiika ebbiri. Yagenze maaso okubanga ate atuwa ku story ey'abaami ababiri, omu yalumbaganye munne n'amuyisaamu eggaali, bwe baalumbaganye nga ndowooza ye tamanyi byakuyomba n'asalawo akozesa eŋŋuumi. Bwe yafunyiza eŋŋuumi abaabaddewo bonna ne batandika okuba nga ate bamuyeekera ng'ate balaba yalinga omubi, okitegeera olw'okuba talina mpapula. Namugaa kati gwe olwana ki? Ebyo naye byakuvumya obuntu butono nnyo obumiranga. Gwe atalina mpapula gwalwana. Kale bambi mu mbeera efaanako bwetyo n'alekera okulwana naye ate oli yasigadde amuweereza ebigambo ebifumita ku mutima. So embeera eyo Irene bwe yagirabye yagambye nti butuufu oba tolina mpapula ojoogebwa Bulaaya, bw'oba tolina bakufuna mpapula ojoogebwa ebintu ebisinga obeera tosobola bikola kubanga munange oba olina okuguma toyagala kuddaka ate nga newaka si birungi. Anyways, byebyo. Omukulu amanyiddwa nga Gabriel Bule yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza baami banne nti mukyala wo bw'ayingira ebyobufuzi mukwano funa omukyala owookubiri nga bukyali oli musiibule kubanga abeera agenda fuuka public property. Naddala mu kibiina kya NRM bali tebalidde baana b'abandi wowe. N'agamba naddala nga ebyobufuzi abiyingiridde eno naye singa aba yabiyingira nga kale akyali mutototo oyinza osanga nga yatereratererako yabamanyiira naye bw'abanga yakabiyingira kati mukwano bagenda kukuubira na kijobo ojja kuwulira. Waliwo eyavuddeyo n'amugamba tobanga mukazi we waliwo eyakola ki eyamukuliira. N'agamba ati munnange nze nkubuulire owange ye kennyini yali politics. Jukira nti omwami ono yayawukana ne mukyala we akabanga katono nnyo we kati nga bakakola ki bakagattibwa oba bakakuba ebirayiro. So yatugambye nti owuwe ye ate ye kennyini yali politics. Anyways, omukyala amanyiddwa nga Spice Diana oba ali mu bulango. Ennaku zino omanyi nti abayimbi bano basusse okukola emikolo tubalaba tebatulaga baami naye emikolo gyo gikoze kigiyitiridde naye katusuubire nti ono ali ku kalango kuba avuddeyo n'agamba nti finally what. Anyways, ye omukyala amanyiddwa nga Flavia Namulindwa avuddeyo kwogera ku nsonga ya Nabwisozi.
Bannabwiso bano baliko mu interview emu ku TVM wabulanga mu ngeri gye baali boogeramu omukyala yali adominatinga. Yes, abantu kye bagamba nti talina respect eri bbaawe, alabika amufuga n'ewaka kubanga yali agezako kunnyonnyola butya bwe babeera mu nnyumba olw'ensonga nti presenter yali abuuzizza naye omwami teyafuna mukisa kunnyonnyola bulungi ekintu ekyaleetera ba social media in-laws okubanga ate bajajinga omukazi okumulabanga omufuzi alabika okuba dictator mu makage. Anyways, ye omukyala amanyiddwa nga Flavia Namulindwa yavuddeyo kubanga ate ayogera ku nsonga eno. So nga ate era stila waliwo n'omwami yavaayo naga nti yali tayagala kwogera ku nsonga eno kubanga couple agimanye like they are family friends okitegeera naye amye fact nti abamanyi yagamba omukyala kiyakola kikyamu wadde empisa ze baali bazimanyiire eno emabega teyandivuddeyo atekola ki kukiraga mu bantu ku ensi yonna ng'ekola kinti era bamba si mukyala mwago ye Eleanor Nabwiso. Yeah. Anyways, nakanga tekutuusako omukyala amanyiddwa nga Flavia ng'ayogera ku nsonga yennyini eyo. Bannayuganda bannange muli mutya? Ndwawo nnyo nno ddala okukomentinga ku nsonga z'abaagalana. Naye olwaleero ngambye ka commenting ku nsonga ya Eleanor Nabwiso ne Matthew Nabwiso. NTV yachaziza that couple, very beautiful couple. Never what their story, very interesting and all that. Bwe batuuse okwogera ku Eleanor nayogera ku how Matthew helps her out at home. Namuyambako with the kids, namuyambako in the kitchen, namuyambako here and there. Abasinga obungi mwavuddeyo. Oh! Nemugamba ng'omukazi bwe yaloga omusajja, ng'omusajja bwe omukazi bwe yawasa omusajja, nemwogera kugamba a lot of things bye mwayogedde about them. Nga Matthew abadde feeling out of place as if mwabadde mwenga muli mu body ye. Like you people, ebintu byonna Eleanor bye yayogedde bikolebwa buli muntu ategeera omwagalwa we nti teyawasa robot, teyawasa washing machine, teyawasa mufumbi chef wakakumufumbira, teyawasa mukozi wabula yawasa partner, yawasa mukwano gwe. Na ye mwenna mwakyogeddeko ne mukifuula a very big deal, ne mukifuula this and that. You people, those things are no more. They are no more, as in no more. Abasajja bakola ebintu ebyo mu maka gaabwe ne bayambako bakyala baabwe okwoza engoye, okukyusa diapers z'abaana, okupreparing abaana to go to school, okwoza ebintu, okuteeka chai ku dining. Ebyo ebintu biri nomo. If your man gatabikukolera, don't think ti oyo gwabikolera yamuloga, oyo gwabikolera bamuwasa. Tebamuwasa. Ebyo ebintu abasajja babikola, omusajja nakeera ku makya nagenda mu kiyungu nafumbira mukyala we breakfast ng'omukyala mu buliri yeebase. Naye banange mwakifudde ensonga nemo you people mulina okutambulako. Nze sibambagamba mutambuleko. Believe me you. Abasajja abali ku kyeyo basobola babulira all this. Nti omusajja akeera ku makya nakola all the house chores, nasigala ate nga musajja in a home, nasigala nga musajja atumwe wama omwami oyo n'omukyala oyo the Nabwisos banange babaddewo bonna bafumbo, balina abaana baabwe, beeyagaza, bazaala baana bato, a very beautiful couple. But baba sharing deko a quarter of their lifestyle. Muna ne mubaga, "Uwe, mama, omusajja, ya, mutujeko." Yeah. If your husband does not do any of those, it is okay. But again, abasajja bakola ebintu. Hey, if yours atabikola, gwe omanyi ne baawo. Abasajja bakola ebintu awaka, natwala trash, natwala abaana ku ssomero, n'abajjayo, n'abatwala for swimming, n'abakola everything. Omukyala ali waka nga naye ate neno nga naye waali.
So if yours does not, mchala tolowooza nti ono wona abikola yamuloga oba aliko ekyamu oba baithe kankubuleko men doing any of those does not make you less of a man. Osigala okyali musajja najjudde owaddala ate oba weegasa mwanamwe nze nasese noseka nga wow. I just enjoyed the whole story because yes I know men do the things abasajja bakola ebintu ebyo ate nno nga tebabatumye na batuma nga tebabakase na bakaka ye nga yeetuma bwetumi olina ganze ebbanga ayoze engoye kati mugenda kunyiga kati mugenda kunyiga naye mukazi munange musajja munange onyigira bwerere bino ebintu bikolebwa abantu ba bulijjo wamanze Elena ne Matthew. I love you and I love your couple because mubaddewo like I mean mubufumbo obutukuvu kakati goli eyo mwanyize nnyo mulimba bino ebintu biri nomo ate bwogenda ku Bulaaya it's the order of the day. It's the order of the day. Nebwobikola, it doesn't make you less of a man. Yes, osigala oli musajja ate omujjuvu. Therefore, okuyamba ku mukyala okola house chores tekikujjaako busajja, tekikujjaako bwami, tekikujjaako nti gwe mwami gundi. Osigala oli mwami gundi. Ye muyiga okuyamba ku partners bamwe ewaka. Ye muleke okulowooza nti bamuloga, bamuwasa. No. Yes. Ndwawo nnyo commentinga ku byaba nange leero ngambika kanonedda kankayiseewo wama Elena ne mwami wa Matthew. I love you, wish you all the best. Namwe abalabeka video kano bamitonyiga yeah, I love you all. Wewawa bino bisekoko naye nga ngira kwanga tembi kutusako mbigategate najenjulikira ya eyo mukyala manyiddwa nga Winnie Byanyima bali batesitese olunaku olw'okusabira omukulu manyiddwa nga Dr. Kiza Besije wali eri ku church enkulu erubaga naye nga okusaba kuno kwalinyibwamu egere era nga bafather balina okubeera emabega w'okusaba kuno mukwano badduka ku kituuti mu ngeri efaanako bw'ekyo ekyaletera bangi okubanga ate Benyamira Winnie Byanyima mukyala wa Dr. Kiza Besije yavayo nagenda maaso kubanga ate abuulira abantu lwaki bafather badduse lwaki bafather bataddeko njabala bafuna obubaka okuvaayo omukulira Kaguta Museveni n'abategeeza nti tebageza ne beetantala okugenda mu maaso n'ekitambiro kya misa mbera yali asuubira ku kyaki wajja kubeerayo akavuyo twala tugende naye nga Winnie Byanyima yavuddeyo n'ategeeza nti ekirubirwa ky'omukulira Kaguta Museveni kwe kubanga ate ateeka mutabani we atategeere yavaako Jeno Muhoozi Kene Lugaba mu ntebe. Days I will call you back and I will tell you what I find out. So His Grace Archbishop told me that he will wait to hear back from President Museveni after his investigation and that then he will schedule another time for us to come and pray for Dr. Besije and other prisoners. So we are here and unable to have the mass that we wanted because of the order of our president. I would like that we still pray because we came to pray silently. I ask you that. I would also like that after Museveni obudde bumuweddewo ndaba atandise okuleeta omutabanyi omutwe tegukola bulungi sirimbi nembi bajja kugenda tetujja kutya. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amaziga alukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase
bafudde enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkujjeyoko ate eyo mu layini y'aba celebrities bo yes katuddeyoko ate ku mbeera ey'obulamu obwa bulijjo wetwogerera bo abaganda baffe okuva e Bunyoro batabuse bavuddeyo ne bakoola omukulu Yoweri Kaguta Museveni wamu ne Minisita Balamu nga bagamba nti bayingireko mu nsonga zaabwe kubanga kampuni ekola sukaali emanyiddwa nga Chinyara Sugar Factory egeze maaso okubanga ate ebajjako minzaani zaabwe zebadde bakozesa okubanga ate bafuna akasente nga abantu ba wansi kakati mu mbeera efaanako bwetyo obulamu ne bwongera okubanga ate bakalubaka ate ke kadde ak'abaana okudda ku masomero bwe batyo ne bategeeza nti singa gavumenti tevaayo kuyingira mu nsonga zaabwe bagenda kwekalakaasa. Isomero bakusabira geete sente bakuzeetaaga kyokka ati baana bali mukandina bakandekisi basatu owa P7 owa senior 4 n'owa senior 6 baana bayikalire muka bayiraba muzeeyi Museveni tuyambe Bunyoro tukakuhereza 100% obururu twakusensera habwaki binu bijja tumazire kukoma habwaki binu bijja kikaguzo kyange kigenda ali Mr. Balamu bigambire Museveni bimugambira Abanyoro tukamwereza obururu kikuma buli mwaka gwona Bunyoro tulugayo ntumuhereza abantu bandi tibamwa habwaki kinu kizire kutuyawo muzani mbali tukufuna akahogo abana bandi balemere n'okukora hali business ziri hali abana batandikire kuiba abantu bakutaasa 12 mu njago obusuma abantu bandi bakajali kurentinga bamanerenda bana bajja batonga sente bulikiro abaire ni bachumbe chapa babayirukize abati batandikire kuchwa majuga abantu enkokoti zikyali munju muntu yambe Bunyoro tuli kubi tugenda kwekarakasa bulikiro tulindo businge baita ati tugenda kwekarakasa nyine myaka 5 nene ngenda kwekarakasa na nyonkwe yunga na bayusi ebyange ni bye Kirimungada musajja mulimi owa wansi naye ekintu ekitumazeemu amaanyi olwaleero kwe kumitinga abakulembeze ate ne batatuyamba okubanga ate batulesaawo ne beggalira ffe ne tusigala nga tetumatidde tetusobola kutegeera tuzaako ki ndowooza batusapootinga okwekalakaasa naye bw'ojja n'oyogera ku kigambo minzaani ng'ebadde eyamba omuntu wa wansi ali mayiika emu ali mayiika 2 kitegeeza oli kumufatyanka wansi aleme kufunamu mukyakola ki mukyalimye naye njagala okusaba wano wamanga bakozeseza advantage ey'okubanga twamala okulonda muzeeyi buli kimu kyonna ne bakizaayo nga bwe kyali 5% ne bagikomyawo okutubba ne bakukomyawo kakati minzaani ze zibadde ziteseemu value ku mulimi owa wansi kati nazo bali kuzijjawo tetujja kukkiriza kintu ekyo. Minisita Balamu tukutegeeza nti ensonga eno gimanyi His Excellency President wa Uganda nga bwe wavaayo luli n'olagira nti balinyise ebigajjo nga tugenda mu kalulu n'essaawa zino era vaayo Oweekitiibwa Muhoozi omuntu wa wansi mumulekeredde nnyo kubanga bano abasajja bwe baba batulinyirira nga temubogerako kitegeeza tuba tetuyambibwa. Tusaba obuyambi obwo awatali buyambi tugenda kwekalakaasa mu mbeera etali nnungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuvunaana owa Chinyala yavaayo okuggyawo minzaani zibadde ziyamba abantu ng'agamba nti bamubbako ebikajjo. Ffe tusaba abakulembeze muveeyo mujje bano abantu bonna bano abawansi mubabuuze era musobola okukola intelligence yammwe gye muyina ne mutegeera ani abba ebikajjo. Babalimba teri muntu abba bikajjo okuggyako baagala kwonoona katale ka bikajjo na kubonyaabonya muntu wa wansi. Awo tusabira President wa Uganda His Excellency vaayo ku nsonga eno ng'era bw'ovaayo ku nsonga endala totulinda kwekalakaasa kubanga embeera gye tugendamu si nnungi.
olwalira abantu bajja batya okutumiitinga batuyambe ate ne batulekaawo nga tewali buyambi teri nti oba nkya oba oluddako kitegeeza batunyomye ne bakola bo kye baagala okukola ki ffe tetumanyi oba balina bye baafuna ffe tetumanyi kubanga ebya Uganda mubimanyi naye omuntu wa wansi ajja kufuuka ekizibu ng'ebikajjo temuzizaawo minzaani ya ez'abalimi ezibadde ziri wano mpulidde mwena essaawa yonna baminisita bagenda kubanga ate balondebwa wabula ng'omukyala amanyiddwa nga Jennifer Nakangu bifulufiga yagenze maaso okubanga ate ye atuwa ku lisiti yaabo baasabirira badde muki mu paalamenti. Nabbanja yamukutte ku nkoona oba yamukola ki mimi naaweewe Nabbanja mukwano ne bwogenda siru mwana naye bakiwa banyoli oba bacce babogera lulimi ki n'omutindo yagussa nnyo guliro class omuntu gwe nalwanagana naye nga aladise mutukula najja kuba MP kakumi ne tulwana nga ukatutuka noonya abatusula ku kitanda aba notasadde okunjijukira wadde okumpa kabulangiti Nabbanja oba ogenda genda bagulafe bakufunyemu nkufunyemu kati kasito funyemu abana bo bazadde bakuzaalidde abaana mulembe goli gujireko kwa prime minister nti woyina abazzukulu oba ogenda genda tali kirumanga muntu gwomanyi nga ali mu position ey'amaanyi esobola okuwa akalimu baka project konna bannange tali kintu kiruma muntu gwomanyi one on one nga mwemanyi long time friend nga alina position mwali nga asobola okusika omukono Nabbanja mukwano ne bwogenda siru mwana nasa kuitale jeno omusajja oweyo mugundi ne Dafu Madina beyo eyo batuyambye ne batwanguyira bannekesa beyo yoyo batwanguyidde okusinga mmwe betumanyi mmwe betwogera olulimi olumu nze kabineti ya muzeeyi ngisabe kintu kimu nawe wandiika oba oyagala badde ne botayagala badde katugende wano tulondere wano nze muzeeyi musaba mu kabineti ye akomyewo omusajja gwe bata David Muwozi that is one muzeeyi nkusaba akomyewo muzeeyi Sabiti oba bambi muzeeyi Sabiti ali atya anta abana baje tubatuukako tetumanyi gyali naye muzeeyi Sabiti akomewo muzeeyi nkusaba ku bantu ababa badda mire babalanda nekesa sekutale jeno abantu abakomawo abakoze obulungi bangi bakoze bulungi naye nawo osobola okwogera babo magambo etaga ministry nga ina sente mpya n'enkadde sekyuite kyekintu kyetaaga sente nga kyetengeredde kyokka oba ekitiibwa magambo akomewo oba bamwongerera nka oba damulira bamwongerera nka ne facilitations onaga nti Moses ali akomewo ze Moses ali simuyinaamu na buzibu n'abantu be bamwagala akomewo Moses ali kyali yakikolerera mwe mufuna buzibu n'abantu Moses ali tetuleke tusobola kumusasula paka lwaliva mu nsi balina musasula ebyo bitiibwa be kuba yabikolerera abasajja bateekamu kinene baviireko ddala onagambye nti namyalo akomewo nze simuyinaako na buzibu namyalo akoze nze kusaidi yange namyalo akoze nze abaana abatuvuma bwe bangobe wa namyalo n'omuntu amala yakwana namyalo oyo omusajja oyo omusajja omusiraamu yabba n'essente batuwa miliyoni 697 zonna n'azinzibako mutugenda kulomba ddunga z'abasiraamu naffe twali tuli mu lugendo noonyaka sente zonna n'azira yanvumisanga mu bajje anvumisizza abantu anvumisizza baani kati agenda ayogera ku bantu ebigambo olaba yabadde ayogera kavuma mu kavuma njogerangako ebigambo omusajja omukulu eyeyita omusiraamu nze nakuwasa Allah ekikolimu okiwulira lya sente zo bw'oba ozitadde mu banka olinda myezi nga 6 ogula ebyogula lya sente zo nvaako wano waŋŋamba nga vuma basebava bonna oyo namyalo simanyi biki waliwo walijja ku namyalo nagambeyo nze temunkwana mmwe bamawobe gwe wannemese wa namyalo n'abaana abantu bano bigana agavubuka gano agatanaaba naye namyalo akomewo namyalo alioke namyalo akoledde muzeeyi amama mbabazi akomewo anyuma alioke
mama mbabaza ali okay simina akonze buzibu Kabinto kaita akatale kwa mubulo ene Rugunda bamukoyo ministry ningi omukyala gwe bayita gwe shaira ngenda ku blockinga 256 ngenda ku blockinga je wana amalo omukyala gwe bayita Justin Kasolo Mumba naye bamwe ministry ina Jeno Kaihura naye bamukomyewo bamutekeko mu kitongole ekimu mulimu abantu nga baali balungi era nga bakola bulungi nze mulimu abantu basirinako na buzibu naye lwakubanga womanyi nti ate Jeno Erero naye yali mulungi nnyo sajja wa kigambo ki Julisi n'abakoba naye akomerwa kwa mukodo nnyo abantu abakoda abo naye akomewo mukazi awuliriza mulungi ate bw'ataakomewo gonoberamu gwe mukwano gwange ojja kwevuma polisi eruddewo polisi tenyambye era polisi nga wafudde dda oba ng'omwana we afudde oba muganda wo ng'afudde kiki ky'olina okukola be careful is it a good English akazungu keeko please be careful. Muntambula yo, mubikolwa byo, mundowoza. Stop commenting, Mama can't read. Why? I'm reading. Haba sirusi lamba bana bategevu. Nze siri wano kwogana basisiro baba focusinga ko no because maybe enjogera bina bebiyamba Obumenyi bw'amateeka bwo bweyongeredde ddala obutambi buno ekibundeetesa kwe kwongera okuba nga ate ntegeeza abantu nti oyinza okuba nga bino osobola okubirabako ku kamera naye ate waliwo ebitafuna mukisa kubeera recorded naye gwe kyolina okumanya nti buli lunaku obumenyi bw'amateeka bukolebwa obubbi bugendera ddala mu maaso ku ground era nga abantu bafiirwa ebintu byabwe bafiirwa obulamu bwabwe mu ngeri efaanako bwetyo so olina okwebeereramu omanye budde ki bw'olina okubeera mu kifo ki kyusaamu ku ngeri gy'otambuzaamu ki obulamu Omukulu ndi kuddamu interview yegwani amanya Vubi Augustine mu bumpimpi erinnya lyo ngolisazeeko aga kaakati njagala tegeera ensonga gye mwaliko ey'okubba emityana mwali naani oba ensonga eyo ogimanyi mwali naani
Neroja. Aha, kumwe mwakozesa ki okutambula okutuuka eyo? Motoka yali kikaki? Wishi. Ani yaleta motoka eyo? Aha, kiki kye mwatambula nakyo mu motoka eyo? Jambia. Motoka enamba yaliko yali yako oba si yako? Yali yako, number plate. Yali namba ki? Yali UBB. Era yafane yagireta. Aha, we mwatuuka eyo mwakola kinaki? Nemumutayiza nemukola ki? Nemumujjako ensawo. Kiki ekirala kye mwakola nga ogyeko okumujjako ensawo? Bamutema. Ani yali atema? Ani yali nanyini jambi ye yatema? Yagireta. Kimi yagireta? Yagireta. Okay. Byebyo nno naye nga nasazeewo okubasiibuza omukuramanyiddwa nga Luwa wa Chemba yasa ayina analysis ze zaakolo oba ayina tooki zakuba mu byobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda. Sigera kubanga nsukkawo mbadde PJ naye nga nkujukiza nti bwetaze okugenda emitala w'amayanja oba olina omuntu ogweyagala agende emitala w'amayanja noonyaako tubere nga ate tukwasaganya ensonga ezo. Lwaki nedda atakuumira mpeera sigale nga bankuumidde abanjagalire mubeere bulungi mweraba. Ogwokutaano muzee ayinza obutalayira? Okulayira jakula igwe. Yajja na kalulu. Ekyokulayira ajja kulayira. Yajja na kalulu. Bwe yali ajja mbuyinza yajja na kalulu. Nedda. Jajjaawo yalonda byabukama. Byabakama jajjaawo yamulonda. Nedda. Jajjaawo yalonda ssabalamuzi w'eggwanga. Jajjaawo yalonda sipiika. Nedda. Temumanyi ggwanga kati. Ajja kulayira. Naye mu kulayira kwe ku bugubi bw'atalaga. Salimu bamukola ki? Bamukuba amasasi. Otafire bamukuba amasasi. Kayanja bamukuba amasasi. Yowe kakula Museveni omukono ogumu bamukuba amasasi. Gwe muzee tolooza nti bamukuba amasasi. Abaana bafiire Luweero. Ensekere z'abaluma. Bali ebiku, bali ebinyomo, bali kamuje, bali agonya, bali pusi, bali embwa. Ebyo byaddala. Kati ezo ze gains ze tufuna mu struggle. Akuwuliriza nti bw'oba oyagala obuyinza sooka osome script yo ya buyina. Oyina okuba n'omutima okubufuna. Muyina okuguma. Ntunulira ebisajja ekikulu ekikaaba. Wawe! Ebintu ebitwala. Guma. Babitwala guma. Kyovola bwe bagamba buli omu ajja kiro zaako. Kyagulanyi byaliko tuli mu nsiko. Yazzeeyo dda mu nsiko gyali mu yeekera. Kati eno y'ensiko? Y'ensiko eri modern. Y'ensiko eri modern. Era kati kankubulye muganda wange gwali wano. JB abazungu baliva mu gavumenti eno. Ojja kujombulira. JB manye ensiko etambulira. Ensi etambulira ku bintu ebi bibiri. Eddembe ly'obuntu olina oddikuuma. Olina okwewala enguzi n'obubbi obwonna bugenda mu corruption omwo. Mzee agamba yatuwe eddembe twebaka. Tewali kyeweebaka. Weebake. Kati kyewaka agamba mirembe gw'obote tewali beebaka. Nze nazalibwa ku gw'obote. Twali twebaka. Waki wendi? Obote bonna abantu yabatta. Waliwo abali bagamba nti beebaka. Ati ku mirembe gw'obote kwalingako panda gaali n'ebirala. Panda gaali? Togiraba. Lowa. Gwe bali ku kimewu. Ndeka ze sibirimu. Gavumenti yonna. Kasanze Kyagulanyi yarangirira nti muyeekera. Omutima gwe gwatandika okutya. Nemmanya kali bino bya ddala. Yerangirira mu kalulu nti muyeekere Masaka. President Museveni yakikola. Nagaba mukabba ngenda mu nsiko. Ono Kyagulanyi asoma script ya President Museveni. That's why the president does not take him lightly. Ngabine by'obugombe. Bibira ku TV. Oyo Kyagulanyi talina kyagamba ggwanga. Ani akusesa? Kyagulanyi agenda tukube ennaku mu Uganda mu. Nakwate. Mwebuuza ne baki yajja. Anti zi sanctions zijja. Eyo gye yagenze wabi nnyo. Yandisigale ntulwanira wano. Eyo gye wagenze wali too toxic. Mugenda kulabe mutalabanga nako. President mujja mulondera mu parliament. That is effect ya Kyagulanyi.
bagenda kubasiba webuzibu lwoti bagenda kubasiba oli kukanga abantu bagenda kubatta eyo effect ya Kyagulanyi kubanga ali mbuyinza muyekera amanyi bwe yajja Kyagulanyi obukodi bwakozesa ba president Museveni asigaza kuteega basirikale makubo na kufuna mundu asigaza funa mundu asigaza bantu kumwegattako Kyagulanyi atagenda ko maji akubaate mundu Obote yagenda maji Obote yali mujasi tiyakufuga yagenda nakomawo nakufuga emindi eji ene nsisi gojifuga gwe bazungu bakufuga gwe n'olusimu lw'okuterwa nkwatisa bazungu awe tutuse mama mukalakatira kubuli enteseganya zigenda maaso ebbali mutamanyi mube mbana bajja ku TV ne beekaza enteseganya zigenda maaso batata mutuyambe batata tujja kuterezaamu batata gwawulire mbuli otowuddeko reform zijja gogazijja buzibu ekityo Robo ali akungamba nti government yetaganya Kyagulanyi mukaseera kano ati nakugambye jjo ndi Kyagulanyi badda nga agito endosinga ng'alunda legal proposition era wamala mulonda kwisha era singa nze mbadde advisor wa Kyagulanyi badde mugaba sigalayo kikolera abaana banuupo kikola anadda si mwena muli bakasasiro mwe bannayuganda muli bakasasiro temukyakoza makulu kati okusigalayo kwa Kyagulanyi kugasaje bazungu bajja bategeeza ekintu sanction ziruma bwe ziruma government yetereza abo amazima ago tebasobola kugamba ku radio ba ku TV za wano I'm telling you ne buno bwana lisibuno gwato gokimanyi ndi Kyagulanyi okuva bwe yajja ayambudde bannabyabufuzi mali mutya abali kusaidi yo opposition ekyo kituufu omanyi Raila Odinga ebbanga lyamala mu opposition omanyi Mandela ebbanga lyamala mu opposition omanyi Mnangagwa ebbanga lyamala olimanyi ono we Gaboni afuga olimanyi mpulira byo tata ati nze nkugamba mwe mulye obukutogo bwammwe bikomando byabasusse okutegeera mulye katunkuma wammwe n'ejjobyo bino binene nze ndi mweraliikirivu nnyo ogwokutaano mzee ayinza obutalayira okulayira yajja na kalulu ekyokulayira ajja kulayira yajja na kalulu bwe yali ajja mu buyinza yajja na kalulu nedda jjajjaawo yalonda byabukama byabakama jjajjaawo yamulonda nedda jjajjaawo yalonda ssaabalamuzi w'eggwanga jjajjaawo yalonda sipiika nedda temumanyi ggwanga kati ajja kulayira naye mu kulayira kwe ku bugubi bw'atalaga kino ekiriwo mu Uganda temukimanyi abasajja basula kimu kyokka bane Kyagulanyi ajja ddi wabula wakiri kajje wabula katambule kakomewo naye wali abaana basudde comment mu video gye nataddeyo yesterday nga bagamba Kyagulanyi bamulabako mbwayina waali eyo mbo bamulabako tebatugambye kitundu naye mbwajja ne kawulu nga yeekavaliza abana ku bya bwana bamu wa social media naawe baku bwana mu busirusiru bwe social media naawe twogera ku bintu bi serious bwa bwana buberemu busula mu kayumba kamu kati ni yesala afuka mu kidoli n'apamane mu kidoli naawe ate bondeetera jakola bikamera byo naawe